Babuuzizaako bannayuganda abandaba n'abanandaba nze Kapalaga Bobi ekiriwo mu ggwanga mukiraba baganda bange ekitambula mu ggwanga mukiraba oba nze nkiraba wendi emiliyoni 10 zirina ebintu bingi nnyo bye zandituzibudde amaaso singa ddala tubadde twagala okuzibuka amaaso zitulaga nti actually bannayuganda muli ku lwammwe omanyi kye bayita okuba nti muli ku lwammwe kyevulaba nti pulezidenti abayita n'agamba mujje muleete abaleeta emmotoka za ambulensi muzireete mweyambe kubanga muli ku lwammwe kubanga otherwise gavumenti yevunaanyizibwa era ssente ezimu kuzoogisasula ze ziteekeddwa okuvaako ambulensi ezikola mu disitulikiti zonna zeziteekeddwa okuvaako emmotoka ezo zonna mu myaka 35 kati zandibadde weeziri naye teziriiwo olw'okubanga muli ku lwammwe naye eyo si gye mbadde njagala okugenda muli ku lwammwe kubanga abantu ababawo emmere olaba engeri gye babayisa mukwano gwange zaake yakamala amaze mu nkomi ennaku 8 nga mukube tategeera na kiri ku nsi lwa musango gumu kugabira mmere bawanayinki abatalina kyakulya ate abalala abagabye emmere ba honorable ndowooza wawulidde ne pulezidenti nga akaayana nti lwaki bo temubagambyeko kino kiraga ki sipiika w'eggwanga Honorable Rebecca Kadaga avuddeyo akaaba atwala atinga neffe simanyi oba tukiraba oba tetukiraba alinga omubbi ababadde babbye nga bangi kakati nga yono omubbi akutta akakoko akasigadde naye ng'ente zigenze ebintu by'omunju byonna byonna bigenze kakati ne mukwata omubbi ono akutta akakoko akasigadde nagamba bannaye muli mwesibye ku nze naye nno muli wano entebe zituuse zo gindi ne TV basitudde dda kati naye mwe mwesibye ku nze ow'akakoko incidentally unfortunately speaker yateekeddwa okuyamba essente zino yateekeddwa okukuuma omulyango gwaffe sente zireme kugenda naye bwe bakompromisingiddwa ng'ababaka ba parliament kyova olaba nti babadde tebakyalina moral authority eyogera ku sente ziri ezabbiddwa ennyingi kakati ffe olw'okuba nti ababaka ba parliament betumanyi betulonda kati gwa akaluluko ne gwewakawa wano w'omulabira kiki kyalowooza batuzibya amaaso ne bafuna enguzi baleme kulaba ziri esente ennyingi ezigenda kyova olaba nti honorable wange Kyagulanyi yagambye nti ezo sente za nguzi zireme ne president M7 n'agamba nti bagudde mu trap in other words trap ke katego akandibadde kabaziyiza okulaba sente zino onyingi ezigenda mbadde ntunulira wano abaana bakoze honorable Kadaga yakoze gundi yakoze right up nti nga 31 March bayisa supplementary budget billion 284 nga 3 March bayisa olukaaga billion nga 19 ne bayisa olusanvu ne million 82 ezo billion ekyenda ne zigenda mu State House omukaaga kyenkana musanvu ne zigenda mu office ya Prime Minister ennya ne zigwamu ne zigenda mu commission ya bamugemereire omulamuzi kakati ezo zonna ne zibaawo ng'ezo zicyankalanye baziridde covid budget bagamba nti sente zandibadde ziva ku looni gye twafuna eya 600 million eya euro esente ezo z'owulya zonna ze bagamba nti looni teri mulala agenda zisasula muganda wange gwe nange gwandaba nange ayogera ffe tugenda okusasula sente zino Ministry ya Health yasaba billion 82 naye bwe bamala ogitunuuliramu ne bagiwa billion 14 olw'okuba nti eri mu covid
kakati bo ababaka ne batunula ne bagamba nti katwejjireko 10 kuza health ezigenda okulwanyisa covid ne bazeewa zezino ezireese obuzibu. Kwezo sente ze baabawa kuliko biliyoni 3 za hoteri abantu abakarantininze gye bali. Tombuuza hoteri zaani naawe kirowoozeeko. Kuliko emmere, essente z'emmere gye babadde bawa abalwadde bana 7 be tuyina ziri mu biliyoni 3 n'okusobamu. Mu transport bamubudgetingidde biliyoni 5. Security netwalayo biliyoni 81 nti nno za surveillance. Kakati ate nga ne mu Ministry ya Health mu budget yayo mulimu eza security. Local government ba RDC ne batwalayo biliyoni 36. Kakati nga waliyo ne 7 n'ekitundu ez'amafuta. Kakati nga waliyo n'eza isolation centers mu buli district. Kakati nga waliyo basically speaker wamuulidde. Speaker w'ensi ye namba 3. Obwo tuva ku president ne tudda ku vice president, speaker yaddako mu ranka. Speaker yakulira olukiiko olukulembeze olw'abakiise mu parliament. Yakoze pronunciation eri very genuine and very serious. N'agamba nti akawunga ako ke muwulira bagaba akafu katwala biliyoni 59 ne miliyoni 4. Miliyoni 4. 59.4 billion. Nti akawunga aka akafu kowulira bagaba. N'amata agafudde ge bawa abaana bammwe. Speaker namba 3 w'eggwanga yakola pronouncement nti amata ge bawa abaana bammwe mafu. Kakati bw'abanga nannyini mu buyinza na ranka namba 3 mu ggwanga yagambye nti amata ge bawadde abaana bammwe mafu, n'akawunga ako ke mulaba nti ka biliyoni 59. Wenkoledde vidiyo eno nga bakagabirako 50%. Akawunga akaali ak'okugabira abantu miliyoni 1.2 mu wiiki emu eyasooka zisobole okutwala abantu ku nnaku 14 zaggwayo dda n'21 ziweddeyo. Akawunga tekannaba kuggwa kugaba. Kyokka ng'oko kajjeko waliwo akawunga kangi abantu ke baleeta n'ebintu ebyo byonna byonna bye baleeta sabbuuni butto mwe mubifunako eyo. Kati ebyo byonna byonna bikulaga ki muganda wange? Biteekeddwa okuzibula amaaso. Sipiika kino kyayogerako mutuufu. Akugambe KCC yatutte biliyoni 3 naye nga muzo mulimu ez'abasirikale, kyokka n'abasirikale batutte bajeti yaabwe. Ku sente ezisinga obungi ziri waliwo sente ze bayita nti eyo totunulangayo. Sente ze bayita totunulangayo ze zigenda mu kitongole kya president mu State House. Nalabye nga president ayogera nalagidde Nakyobe aleete industry. Bannange tewaliwo ministry ekola ku ekyo. Naye president yalagidde omu kuba AD be aleete industry eneekola leather. Agenda akikoleko, nina sente ze nina wano, Nakyobe agenda akikoleko. Uganda eririddawa bannange? Eri kuki? Naye sente zino okusinziira ku speaker wa parliament, sente zayogerako agamba nti esente ezigenze mu State House lwaki temuzoogerako? Uganda olwaleero erina ebitanda ebya ICU 55 nti ne baminisita bokka bwe baba balwadde tebibamala. Singa covid atabuka nga bwolaba wali mu America wano n'atabuka, baminisita bokka ebitanda bye tulina tebibamala. Naye nga mukwano gwange Kaija yakola statistics ennungi ennyo, era simanyi ndowooza oba nje nzikolemu ka vidiyo nga baga nti ebitanda Uganda byeyina omugatte ebyamalwaliro 2,482,300 abantu obukadde 45
balina ebitanda emitwalo 4,831. Kitegeeza singa abantu emitwalo 5 girwala at the same time, abantu abasoba mu nkumi 2 ku mitwalo 5 gyokka tebalina we beebaka, kyokka tuli 4,45. District 39 zino statistics za gavumenti, district 39 tezirina yadde eddwaliro n'erimu, yadde n'erimu. Kyokka abasajja bali mu kwegabira eri ssente mu kiseera kino ekya covid ng'abantu bonna balwadde, bali mu kwewa ssente. Sipiika avuddeyo okubalabula n'agamba bannaye mundiko nzibye ne omusajja eri abbye nnyingi. Incidentally sipiika yateekeddwa okubeerawo okututuulirawo eri baleme kubba. Kakati ateekeddwa okututuulirawo yatugaa nti nonno mundiko nti mbabbye, naye eri oli akyatutte kinene mumukubira enduulu. Kati baganda bange, kiri gye muli oba kiri gye tuli okubira oli atutte nnyingi enduulu nga bwe tukubidde sipiika, kubanga sipiika we tutuuse ayinza okuzisesema n'ababaka banne. Bwe baba nga tebazisesemye aizulu at least naye kakati ate waliwo abbye nnyingi. Eggwanga lyonna lirina ambulance 484, eggwanga lyonna. Wano wendi mu nsi eno gye ndimu, singa nkuba nti 911 essaawa eno wendi wano wentudde, singa nkwata essimu yange nenkuba nti 911, emmotoka ya fire ejja mu ddakiika 5, emmotoka ezikiza omuliro ejja, emmotoka ya ambulance ejja, n'emmotoka ya poliisi, emmotoka 3 ng'etteeka. Kakati beesootingirawo okulaba mbadde ki. Kyokka singa ngikuba ne neighbor wange n'agikuba, buli omu afuna eyiye. Tekitegeeza nti nti waliyo emmotoka nnyingi ezisobola okugenda ku buli muntu, naye at least waliwo emmotoka nnyingi ezimala. Essente zino zonna ze babba zisobola okugula ambulance, naye eggwanga lyonna awamu liyina ambulance 484. Ambulance 484 nga buli ambulance etwala omuntu omu. Kitegeeza ki? Kyokka ku ezo zonna 411 ze zikola, eza gavumenti ziriko 181. President bwe yabadde asaba emmotoka yasabye double cabin, lwaki teyasabye ambulance? Baganda bange, nkoze vidiyo eno kukubuuza nti okimanyi tuli ku lwaffe oba olowooza nti tulina abatulimu? Gwe tuulaawo olowooze mu covid ng'ennyumba ekusimbye, enjala ekuluma, abasajja bali mu kwegabanya ssente. Naye ng'enjala ekuluma, tuli mu kunoonya ssente tuyambye tutya abantu baffe, abasajja bali mu kwegabanya ssente, bazibba. Kakati bannaaye, kiri gye tuli either okuzuukuka nga Kyagulanyi bwe yagamba nti Uganda zuukuka bambi, weebase. Uganda zuukuka, weebase. Singa oddayo n'otunuulira ku vidiyo y'oluyimba olwo Uganda, Robert Kyagulanyi, Bobi Wine ne Nubian Lee, tunuulira just video, va ku byayimba otunuulire vidiyo olabe engeri gye babbamu Uganda yeeyo yennyini. Ti Uganda etudde bweti etunula, ne bajja ne bagibbako entebe, ne bagibbako ebintu byonna, ye etudde ne babba TV yennyini gyetunuulidde bweti Uganda eyo, paka Uganda bwe bagikwatayo kennyini ne bagibba ng'etunula bweti. Kakati baganda bange, kiri gye tuli okusigala nga tutunula oba okulowooza ng'Abannayuganda nti tuliwo ku bwani. Bwe tunaakizuula nti tuliwo ku bwaffe, tugenda kuzuula solution esobola okutubeezaawo nga ffeffe nnyini ffe twebeereramu. Abasajja babba ssente nnyingi mwana.